ليس فيها مصابيح. ماما وأمين ومكوى ماما با عائشة بنت أبي بكر الصديق mwala wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhuma atenga mchala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuletedde ebimu ku bisobola okukola sitira. Ebimu ku bisobola okukola sitira n'omukyala we ow'eka asobola ogikola kasitaba nga tamuvinga ali mu kifo kimu. N'omuntu asobola okukola sitira n'ensolo esobola okukola sitira, omutayimbwa, ekisenge, n'omukyala kasitaba nga tayinyeenya ali mu kifo kimu, obuzibu buli kumuvinga. N'omuntu ayinza okuba munna atudde awo n'ojja omweyambisa nga sitirayo n'osalira mu mugongo gwe, obuzibu buli mu kumuvinga. Kati Aisha atugamba nti oluusi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayagalanga okusalako ekiro. Banange tuli wano tukaaba ennaku naye bw'osoma ku bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ojja kutegeera nti ffe tuli ba billionaires. Nabbi yayagalanga okusalako ekiro ng'akayumba kabwe kafunda, bwe basula wasalira. Bw'agenda ku sujuudu ng'omukyala alina okugyawo ebigere afune wassa omutwe. Ffe tukaba kyobwavu nga bw'oyagala okusala ogenda mu sitting room ye ng'ani abisaddeyo. Nga wayagadde kusala olina garage, olina sitting room, olina dining room, waliyo simanyi ki, waliyo library, waliyo guest wing eriyo teri yasuzeeyo. Ne afdalul khalq sallallahu alaihi wasallam nga bwayagala okusalako ekiro omukyala alina okugyawo ebigere afune wateeka omutwe. Jjukira ye bweyayimukanga okusoma Qur'an ng'alwayo. Kyokka weewuunye walbuyuutu yawma idhin laysa fiha masabih, tebabanga namataala mu mayumba. Walbuyuutu yawma idhin laysa fiha masabih. Embeera yali yakinaku salira mu nzikiza sallallahu alaihi wasallam akafo bwe kati. Weewuunye yasalanga salatul layili ng'agisoma mu lwatu naye nga tatataaganya beebase, eddoboozi eri mu mala ye nga yaawe. Ng'omukyala yeebase awo awumudde ali mu tulo, so si nti twagala kwebakako ono asaala ekiro ate atuleekaanira. Ng'asoma aya ze wasangiza jahannama, n'asoma edduwa ezikuingiza mu jahannama, n'akaaba byakaabye, wasangiza ejjana n'asaba edduwa naye nga yeebase awo tamuwulira. Tuli ffenna riwaya ezimu ziga nti yagaananga n'okukuma oluusi ettaala ajja ate ataganya beebase. Bali bagala kuwummulako nze nina ebizibu byange. Ani alina ebizibu? Ani alina ebizibu? Sallallahu alaihi wasallam ng'abijja walina zambi kyoyo. Naye Aisha atulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaalanga nga nze neebase mu maaso ge. Bwe yayagalanga okugenda ku sujuudu nga nsindika ebigere faqabadtuhu n'embisikawo ne bivaawo. Bwe yaddangayo okusoma nga nze nkoowa nga nzira mu bigolola nga iri alwayo. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi ekisookera ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah teyamugulilawo duniya eno nga ffe bwagitugguliddewo naye teyatoma ye ate. Teyamugulilawo duniya teyatoma. Ffe atugguliddewo eduniya tutoma. Bwavu bututta, bwavu butuli bubi. Gavumenti etulabiza ennaku, gavumenti etusiza obwavu. Kweza ennyumba mwe tusula eya Nabbi ogirabye sallallahu alaihi wasallam, ye bedroom, ye masjidi, ye library, ye kiki, ye fumbiro byonna. Ekyoku kye tuyiga mu hadith, omukyala wabanga ali mu kifo kimu owuwo talina buzibu ate kasitaba nga ali mu kifo kiki kimu asobola okuba nga sitira, kubanga Aisha mu kaseera ako yali sitira ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekira kye tuyigamu nti abanaasala salatul layiri talina kutaataaganya banne baali nabo mu nju. Haaji nga yeemuza okusala layiri buli omu azuukuka samba ebidomola mazzi galuwa. Ne bamanya nti Haaji ala kusala layiri, obwana bonna buzuukusiza, abakyala, abakozi. Si ffe twakutuma okukola amazambi jamaani. Tetukutuma okukola amazambi go ffe tuleke tuwummule. Hatta salafu salihin bwe babanga ng'ajja kusalako ekiro
yebaka yeteeseteese amazzi ge omusaalo wanafunye aleme kutaataganya ba famire ye. Naye ssebo etala zonna zitaddeko, buli lujja lugudde, ebidomola bisambye ali eri mu ddiiro naye asoma Kurani atuleekaanira kyokka nga ne Kurani nfu. Olite empisa bw'obanga osazeewo okusalako kiro totaataaganya bakoze ki bawumuddeko, okujjako ng'olina mu lwakoze nabo program tujja kuyimukako okusaala ekiro, awo bakooneko baveeyo. Ekitali ekyo mukama mpola mpola wali salafu salihin basalanga layiri zitahajjudi zaabwe nga be bali nabo mu nju tebamanyi na kumanya. Naye wano abali mu nnyumba bonna abataataaganya ate ku mulimu n'abanyumiza embwa mwaziwulira ekiro nadde nzikusaba okusaala ekiro naye embwa nga ziboggula nnyo bakyadde kiki n'abatabadde we abanyumizaako yasadde ki embwa zadde nnyingi waliwo ne mooka yaze neepaakinga ate neesimbula bamubuuza wajja olidde otya nadde nsaala. Ebyo bibyo tobinyumya. Izo ibaada ziri wakati wona Allahu tabaraka wa taala. Damu hadith Aisha muwala wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhuma kyala wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Naam. Kuntu anamu baina yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rijlaya fi qiblatihi. Kuntu anamu baina yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nebakanga maaso ga Nabbi amakulu ngali mu ssala wa rijlaya ng'ebigere byange fi qiblatihi gyate eri ekibula wali amagulu. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. غمزني nga nsindika amagulu faqabadtu nengasikawo amakulu afune wakola ki wavunama. wa idha qama basattuhuma bwe yayimiriranga okusoma ng'omuntu eyebase oluusi ayagala kwekyusa oluusi agolole ku magulu yalwangayo kuba Nabbi yasomanga bingi ye sallallahu alaihi wasallam ng'alwayo okukomawo ono nga yeebaka otulotwe n'alannama. Bwe yajjanga ku sujuudu n'amukoonako n'awulira n'agaweta Nabbi sallallahu alaihi wasallam afune wanaavunama. Nga bwe tulabye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah tiyabaggulirawo duniya naye yabaggulirawo akhira. Yo akhira baali bannaggagga mu kunoonya akhira ba billionaires. Fa tugguliddewo duniya tutoma ya akhira ebyo byotwabivaako ebyakhira naye duniya gitugguliddewo naye tutoma. Babanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam asinga ebitonde byonna mu duniya muno ne mu ggulu bamalayika Jibril bonna bafukamiza sallallahu alaihi wasallam. Awo ge makamu yali asula. Obanga otuse Madina n'otunira masjidi ye sala fenna tutwalewo ya Rabbi. Eyo masjidi weetudde takalye. Masjidi weetudde takalye. Bal bakyagaziya masjidi tebamalangayo takalye negye buli eno. Gy'olengera emitayimbwa kikomera gye kiyita ly'ettaka lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yagula kyalo. Tebyali bya umma house musuule musende musuule musonde musuule musonde. Yagulawo bwogo. Yagulawo bwomu. So nange kakati tulinawo bweziti mwongere, tulinawo bweziti muleete. Yagulawo bwogo ku sente ze sallallahu alaihi wasallam n'atugulira omuzikiti gwa umma headquarter yaffe. N'amala n'ateekako amaka ge n'omuzikiti gwe. Bwe yayongerangayo omukyalo omulala nga yongerako amaka amalala. Bwe yayongerangayo omukyalo omulala nga bongerako amaka amalala. Era amaka ga Aisha gali gasookera ddala ku masjid ne kuddako aga Sauda ne kuddako aga Umusalama. Bwe yayongerangayo omukyala nga bongera ki kubanga ettaka lirye. Bwe yamala n'atugulira limbo era weeri ya umma yabigula ku sente ze. Era singa ogenda n'ofiira eyo bakuteeka mu limbo gye yakugulira sallallahu alaihi wasallam weeri Madina bagiyita al-Baqi' al-Gharqadi. Yatandika okuziikibwamu ku mulembe ogwo nakati bakyaziika. Nakyo kyalo kiramba kiri awo.
yagula ebyalo ebyo. Yalinako n'abatuuze nga tabagaana mumulunde eŋŋamiya mutuule mwebake ttaka lyange nze ŋŋambi. Yagula ekyalo kuliko nabaki. Naye wano olwaleero oli oggula ettaka nkuliko abatuuze abajjawo nassawo ebisolo. Ate abajjawo bubi nnyo nammundu mmere yonna n'agitematema. N'agobawo abantu n'atekako ente. Binadamu bannange. Ente singa binadamu ebbeeyi. Ye bw'amala oggula ekitundu ekyo kyaliko abaki. Abatuuze nagaa nti wali buzibu mwebake. Mwebake abalunde eŋŋamiya balunde. Nakati ekifo kye kikyaliwo. Tekikwatwa ku bano banziba ttaka biki ekyo toyinza kyemalikirako. Omwarabu taggwayo olwakubba ttaka lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bankyankalanya byapa awo tewakyankalanyizibwa. Gino kyankalanya ebirala. Sallah twaleko mu bifo ebyo kubanga buli otuka mu bifo ebyo irimu eva mu theory nedda mu practicals. Naam. Ennyumba ebiseera ebyo temwabanga misubbaawa. Masabih kikozesebwa nga bategeeza ettaala. Masabih kikozesebwa oluusi nga bategeeza munyenye. Walaqad zayyanna as-samaa ad-duniya bimasabih. Eggulu ly'oku nsi naliwonda ne munyenye agiyise misubbaawa. Walaqad zayyanna as-samaa ad-duniya bimasabih. Egimu ku mirimu gy'emmunyenye kyakwewunda ky'eggulu lime kubeera ddaala ekiro. Wajaalnaha rujuman lishayatin. Omulimu ogwokubiri n'agutubuulira emmunyenye zigukola waawo. Rujuman kuzzaayo shayatin ezigenda waggulu ekyo. Mu Suratul Mulk yatulaga emirimu ebiri egy'emmunyenye. Masabih misubbaawa makulu butaala. Ono olabanga obutaala naye ogwo oguntu gunene ogwo gwolaba. Emmunyenye emu. Ekiro eggulu libe nga likola ki? Kuliko obuntuntu nekulabika bubi nnyo. Era rujuma lishayatin. Ate omulimu omulala emmunyenye zirina emirimu esatu awo. Wabinnajimi hum yahtadun. Omulimu ogwokusatu abantu kutambulirako. Abatambulanga ekiro mu malungu. Eddungu kintu si kintu kyakusaaga nga temuli luguudo lwa kolasi. Ye lwaki ogenda mu ddungu? Singa bajjawo oluguudo olugenda e Masaka olwo ne balugirawo ddala bagamba nti tuyingire ekibira tugenda Masaka, mutuukayo kati temanyi gye mudda. Oyinza n'okumaliriza nga gye wavudde ate gy'ozze. Kati abaatambulanga mu ddungu mu budde obw'ekiro baatambuliranga ku munyenye, baabanga baziramba eno yeginti eno yeginti. Ne mu mayanja nga tewannajja bino bya campus baatambuliranga mu munyenye. Kati emunyenye zirina emirimu esatu awo tozita za kusaaga. Egimu ku kisookerwako kyakwewunda kyaki? Inna nujuma khuliqna zinatan lissama nga Ibn Qahtani watugamba fi Nuniyati. Kyakwewunda kyaggulu. Naam. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Imamu nyingi mu swala nesanga imamu ng'aliku tahiyatu esembayo. Yamamba gisanze oba sigisanze? Nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallama, man adraka raka faqad adraka as-sala. Bw'osangako eraaka emu ku swala eyo oba osanze essala. Singa osanga eraaka emu amakulu nga imamu tannava ku maviivi, kubanga eraaka ebalibwa nti ogisanze nga imamu tannaga nti samia Allahu liman hamida. Kasita imamu agaa samia Allahu liman hamida oba tusanze eraaka. Kati anaasanga esswala eya jjama singa agwikiriza imamu ku raaka esembayo nga tannava ku maviivi, oba nga ali ku al-Fatiha oba tannagenda ku maviivi, oba yaba asanze eraaka. Hatta n'ejjuma singa oyingira mu masijidi ku lunaku lw'ejjuma
ejjuma bali mu gisaala naye nga imaamu tannava ku maviivi ku laaka ey'okubiri oba osanze ejjuma kimanyi laaka emu ne zifuuka lyakabiri naye bw'ava ku maviivi ku laaka ey'okubiri nti samia allahu liman hamida gwe n'olyoka otwegattako oba ojja saala mu dhuhur kubanga tusanze ejjuma wallahu alam. Imam, wano we tuli nakasero waliwo abakyala abasomera wano kati bwe mba nsaala nasaala mu maaso era eswala ndiddamu bakuyita mu maaso oba oddamu essala okuggyako ng'ayise mu maaso nga waliwo sitira ng'ayise ebbali wa sitira eri embwa enzirugavu bw'eyita ebbali wa sitira eri oba endogoyi neyita ebbali wa sitira eri toddamu naye kasita ayita mu teritole eno oba oddamu olaba bakugamba amawoddemu ate ngaoleeta bannakasero waliwo yagamba sheekhe nti n'omukyalo owange eweeka lwaki wampita mu maaso esolanyi simwinaako obuzibu kyoba kubanga tomwinaako obuzibu singa waali awo ekyamukukimisa ewaabwe n'omuleeta wano lwakuba omwinako obuki naam. Imam, kikkirizibwa okusalira mu lugoye oluliko ebifaananyi? Nedda okugyako ebifaananyi ng'ejjinja ate ng'oli wekka oba ekifaananyi ky'ennyumba oba emmotoka naye ebifaananyi ebirimu omwoyo nga bimuvinga ng'empologoma ensolo muntu ebinyonyi kiri haramu ate wadde kuliko ebigambo mu mugongo obozi ate musalatul jama naye tubigaana bigenda ttawanya banna abakulebwa emabega ani nabamu bagula essaati nga kuliko ebigambo nga tamanyi nakye bitegeeza ye nayambala bwambasi nalabako omuntu nga tuli madiini eyo nga alina t-shirt kuliko ekigambo I love Jesus naye nga tuli masiri ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam olit I love Jesus ne bajja ne bamubuuza bino byoyambadde obimanyi nti nze saati yandabikira bulungi naye nkigula bwe bamugamba yajambulamu bamugamba byebitegeeza najambula ga nti akambeererewo bwakiri sinza kuddamu kujamba kubanga eddiini gyasoma ndala nekiri kitegeeza biki bw'oba tumanyi kubisoma obanga waliwo language barrier sooka obuuze banno nti wayi bino bitegeeza ki so sigwe kugula buguzi saati kuliko ebigambo tumanyi kye bitegeeza ebimu biwaana bamataazi baabali abajulizi baabwe nga bibawaana abafiirira church missionary society gwe ng'ogula olit bwekibanga esswala ya jamaa nasangako n'omulenzi nga yambadde essaati kuliko ekigambo Allah mu mugongo nga kiri mu Luwarabu nemusanga mu Javas nemuyita nemubuuza ekigambo ekiri ku saati okimanyi ti nembuuza oba ogenda emanju ogijjamu ti ate nga nzijjamu yaki nemugaa kuliko ekigambo nti Allah yali saati myufu t-shirt nemugaa nti bw'obanga osobola okugenda buli woofuniramu ekyetaaga ogenda emanju ojambula awo gisigaze ekitali kyo genda ogitimbe mu ddiiro lyebeera awo oba mu motokayo toddamu kujambala naye alhamdulillah yantegeera nenziramu nemusanga tulina eddalasa ebusya nanzijukiza nga nsimujukira nanga nti esaati eri gye nali nyambadde n'ogingobya siddangamu kujambala nengamba alhamdulillah yategeera ye yalowooza kigambo kya Luwarabu oba yalowooza kiki naam. Kiri kitya omusajja nga yasaze omukyala mu maaso yetayiikayiika? Ye omusajja takosa swala ya mukyala, omusajja yafuna ezzambi ly'okusala mu maaso g'asaala olw'ensonga nti bo abakyala Allah yabatonda nga okwegomba kwabwe kukeerewa ate okwaffe kwa luteme lwa liiso kuddukira ku sipiri y'amasannyalaze. Omwami okwegomba omukyala atemya alwawo ate omukyala okwegomba omwami ye yeetaagamu akaseera olw'ensonga nti ebiyungo ebireeta okuba nga byegombebwa eby'omwami si byangu byakutuukako kulaba ate ey'omukyala kyonna ekiyungo ekimuliko kisobola okuleetera omwami n'akola ki n'amwegomba. Okuva wano okutuuka ku kulokotawa wali omwami ayinza okwegomba abakyala 8 omwami
ka distance ako kafunda asobola okuba nga yeegombye abakyala 8 ate ye omukyala asobola okutuukawo nga yeegombyeyo omu oba nga tewali kati bo okwegomba kwabwe kuli slow ye nno nga beegombamu ekifigeeta kutali wadde amagulu gali nga nkonyogo naye duniya eno Allah atonda affe abaami kyobola si kirungi nakwagala kwambala mpale nyimpi n'ojja mu banno omusanga nga yambadde empale nyimpi noga yarabbi kino ki kyetuliko nosaasira omwana wa bende gwe yatwala gwalina eka kubanga ffe situefaako kulya buli kino nja kigaba abavubuka bato ekitundu ekirina okuba nga kyekinene ku mubiri gwo obulamu bwo bwonna kyekitundu kino ekyobutuuliro kyokka tokkirizanga ekirala kyonna okiyitako kwe kubeera healthy inshallah era yenkola ya salafu salihin ekitundu ekirina okuba nga kyekinene ku mubiri gwo kibeera eki kyokozesa okutuula full stop ebirala wegezaako kukiyisa lwanagana nayo bikomewo oyo aba asobola okukola obulungi ibaada zonna bwe ngamba zonna abakulu bategedde obwa nasali budoozi za swala zokka nakugenda mukola hijja kyekirina okuba nga kyekinene ebirala birina kuba nga bitono kwekyo kwe kubeera nga oli mulamu bulungi oli physically fit ne ibaada zonna mu layini za ibaada nga bwe zijja osobola zitereeza kati ye omwami okuyita mu maaso g'omukyala ng'omukyala asaala afuna zambi ya kumuyitamu naye ye omukyala taddamu ssala ye agenda mu maaso n'essala ekisembayo obusiraamu bukkiriza omukyala okuyunga ku bukowekoowe babuyungako nabwo kozi obukowekoowe bwe buli ku liiso oba waggulu buno bino bye bisige ekisooka mbadde sikiwulirangako nti babuyungako nabwo sikiwulirangako gyekiri kyo bulunga kikyanoonya omambuka beauty kyekoze abakyala ki simanyi namula yakyo mbadde sikiwulirangako manyi ebisige ebyo biri haramu okusalako n'okumwako wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair tujja kunoonya ennamula y'ebukowekoowe inshallah wiiki ejja. Assalamu alaikum.